America. Ate ko tuinvestinzeeyo. Yes. Nsanyusa nnyo okulaba ssiba. Amiina. Njagala okusaba weeyanjulire eggwanga. Amannya gange nze Haji Nasser Ntegese Baggala. Nazaalibwa nazaalibwa mu 1987. Kati ngenda kuweza emyaka 73. Ennaku z'omwezi 15 Novemba omwaka guno. Okay. So n'olwekyo ndowooza nti nifuna mukisa nisizaalibwa ng'omuntu wa bulijjo. Ntegeeza nti omuntu wa bulijjo natandika okumanya ebintu bitambula mu nsi nga nkyali ddala bujje. Ozaaliddwa wa? Nsaalidde Kisaasi, taata wange Haji Shabani Sebaggala kati omugenzi, ne mama wange yanzaala ye Hajjati Misa Nabatanzi naye waba omugenzi. Abo bonna bali awo ku mutala Kisaasi mu Kampala. So nva mu Fumbe mu ssiga lya Lukiza ndowooza bamanyi ekitebe kyaffe ekikulu kiri bakka. Era nkubiriza abantu mwenna naddala beddira Fumbe nga ennaku z'omwezi 3 bazzukulu ba Olusimbi Ssaabasajja Kabaka yakkiriza okutukyalira ku kitebe kyaffe ebakka. Mujje mu bungi, abakyala mwe mwabasa mbaleete, bazzukulu mbaleete, ffenna tubeewo tugugumirize omutanda bazze okutukyalira ku kitebe kyaffe ekikulu. Mujjukire nti ekika ky'Effumbe kye kimu bika bitaano. So n'olwekyo nti kikulu nnyo era njala ntwale mu advance okwebaza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo okukkiriza okulaba nti atukyalira ku kijja kyaffe oba ku kitebe kyaffe ekikulu ebakka. Okay. Njagala okusooka okutegeera mukulu muyingira bameka mu nsi bw'ategeera taata ng'abazadde tuli 27 ne bannaffe nga bana bagenze. Kyomukisa omulungi ntwazaala omusajja yali omusuubuzi, kunze nazaala mu nnyumba ya ssubi naye ningenda nkulaakulana. Na taata waffe na vision ffenna yatugamba nti yes mulina okubanga muba abasuubuzi. Natanga okuba taata wange n'emyaka 7 ninfuna sente zange ebisooka Simoni n'emyaka 8. Akati okuva olwo siddanga mabega. Yanjigiriza ozaasooka essense badde Simoni olizaazooka neesooka siringi. Bwe njogera ku siringi kati olwaleero abantu b'ekyalo ebinaku zino bakirabanga ekitono ennyo ne ku lukyali kinene nnyo. Tusookere wali Simoni kikuba tekikyogerwa tulowooza nti Simoni kye kitundu kya siringi. Mwana wa Mukatuliki. Sente 5. Esiringi emu ebeera mu sente 10. Eza Simoni. Siringi emu eba mu Simoni 10. Ebeera mu sente baziyitanga sente bawaafu. Waafu 10 zezikola siringi emu. Okay. Waafu 5 zezikola sente 5 esimoni. So kakati Simoni twakikasalangako half pound, quarter pound balugenze muki bwe batwagala sente. Okay. Yes. So gwe myaka 8 oli manyozi bala. Myaka 8 nali nfunye Simoni sente sali nyingi nnyo. Kuba bombuuza zaali zigula kabalagalanga 20. Sente zaali nyingi. Mwana mu omusa. Mwana mu omusa. No oyingidde 5. Ndimu doza mu takokola 5 ndingante 5 nga mwesa twawo. Okay. Yes. Takokola sente zange. Myaka 8 Haji Sebaggala. Myaka 7 nga bw'ogambye. Olwo njagala okutegeera kikyosooka okutegeera ku myaka egira. Tusooke bweti. Nsomesebwa era nkiyigako nti setup y'ebyenjigiriza yali bweti nti twasookeranga mu primary ne tusoma ebibiina ebisooka okoma mu P6 n'ova ono oyingira junior secondary n'okoma mu ky'ekkumi ye senior 3. Senior 4 yalingawo. Senior 4 yalingawo. Noleka weyongerayo kumalayo. Bw'otogenda bwe twakolanga tugita primary 8. Okay. Akati wagendanga n'okugenda twagendanga mu 7 abakyuse kikyuse n'obanga omaze 7 naye twamalanga primary 8. Ze njogeddeko ezisooka gw'okwatako mmeka? Natwalako primary 8 neeyongerayo nenkola ne course. Kitegeeza graduatingira ddala wasooka? Wasooka namalirayo ddala nasooka kansooke n'abalala tubalage ensoma y'edda bwe yalinga. Kikulu nnyo ekyo. Abasiraamu baabanga n'okusoma omugigi gwa Quran gw'ejjuzu okumanya alifu beteefe. Akati nammwe abaprotestante balinanga okuba ne mugigi. Abaana basooka kusoma emigigi. Akati bwamalanga omugigi n'olwoka ogenda mu primary 1. Omala ku primary 1
n'ogenda mu P8 P8 n'olwoka ogenda mu junior secondary school senior secondary schools otegedde bwe twamala okumpi emyaka 4 wamalanga emyaka egyena neweyongera emyaka emirala emeka 2 kibayitanga ebyetanga secondary nye luli twakolanga kyetuyita Cambridge School Certificate ng'omuntu wamala senior 4 akola Cambridge School Certificate kubanga jjukira nti ebibuuzo byonna ebyavanga eba Cambridge byalinga ffenna abaafugibwanga Bungereza twasomanga ebyo oba oli Kenya oba oli India oba oli Tanzania wonna nga tukola ekibuuzo ki Cambridge otegedde ensimu zigenda nga zeefuga besuuka ddala kukola ekya East African Examination nga zikyali 3 Dar es Salaam ye Nairobi tezali wawe biseera bakiyita Dar es Salaam bagiza Tanganyika Uganda Kenya Tanzania kijja luvannyuma nga Zanzibar yegasse ku Tanganyika akati bakagamba nti ensi ezo zegasse katuzireki Tanzania akati awo kikola ki twabeera ensi zaali mmeka 3 zitwakolanga East African Exam Council ezakolanga ki twamala ataawo ndoza tuuse mu nkaaga ndoza nga mu 3 kubanga Kenya yali yefuze nkaaga mu 3 fatwasoba Tanzania soko kwefuga yefuga mu nkaaga mu gumu fatwefuga mu nkaaga mu 2 Kenya nefuga nkaaga mu 3 olegedde tutuuka mu nkaaga mu nkaaga twakkiriziganya ensi ezo nti buli mefuna examination yaayo kwa Kenya nefuna yaayo Tanzania nefuna yaayo ne Uganda nefuna yaayo so twabeeranga awo nenkodde background yeddanga bweyakolanga ki naye bwe nava mu jet 2 nengenda nenkola kye bayitanga London Chamber of Commerce kyabya busuubuzi certificate eyo ogifuna kiseera ekyo walinga mukulu nnyo era ng'ofundawo omulimu kwanja okutegeeza nti bwenafuna namala kukosa eyo ffe twatandika mu 69 okutandikawo Dairy Corporation ekitongole ky'amata ekikola amata mu kiseera ekyo kati kyetuyita dairy ategedde ne bampeereza Kabete nemala emyezi 6 nenkomawo mu 7 nenfuuka sales manager wa Uganda yonna kwetolola eggwanga byonna okyali muvubuka muto nkyali ddala mwana myaka emikaawo badooza naye emyaka ndowooza nga 21 okuliridde njagala okutegeera ngambibwa bwe nti abaasoma mu biseera ebyo byonna baali baana b'abaami baana b'abayindi sente tezalinga nnyingi mu biseera ebyo kyayinzika kitya ggwe okutambulako awo nandibadde ng'ebyafa ebituufu baalinga bwana bwe batyo naye amasomero gedda bwana asasulanga sinja 28 buli ttaamu naye nge bakukkiriza okusasulanga ekkoota kitegeeza kkoota buli mwezi osasulayo singa 28 gabanyaamu mmeka emirundi 3 bw'osasulanga mu kashi osasula 28 bw'obanga osasudde mu kkoota bakwongera musingi 2 ezifuuka siringi 3 kwegambanga n'ebyenjigiriza busuubuzi buli awo nga baagala buli omu ensobozi w'omuntu abe nga asobola okugenda mu ssomero kasomeko kyasobola kubanga olwansonga eriemu ogenda n'ogamba nti ttaamu singi 28 oziwuliranga sente no nezali sente nnyingi nnyo akati ng'abantu batono nnyo abalina sente ezo so n'olwekyo nti bakkirizanga abantu babenga basasula mu ngeri efaana bwetyo kubanga njakulako ekyokulabirako bwe ntuuka mu J2 ninjagala ngende mu boarding school ekibuli J2 twogera ku junior secondary olongera ekyali jeri kati ye P7 y'olwaleero kugamba primary yakomangu P6 P6 neweyongerayo ki myaka emirala 2 olegedde junior akati bw'oba mu junior niokogenda mu senior secondary school olegedde naye bwetuuka mu junior ninjagala ngende mu boarding ekibuli akati ekibuli nga busasula singi 615 okuva kwa 28 z'oganyize akati wantu ogenze kuki kuhaya level akali wentwalira taata wange invoice eyo oba gundi sente ezo ezikola ki n'agamba mwana wange kitegeeza ffe tetuulye bwenzi bajjako zonna kitegeeza maka gonna kakoze eki kyava ngamba nti nalowozeza noonyayo koosi kuba nkyalina ne banno abakola ki abakyasoma kyenava ngenda ninfuna koosi nasasula singi 75 okuva ku nkaga ogenze ku 7 no anti kakati yali koosi nsoma omwaka mulamba nga sisobola ekyattaamu ey'omwaka 6 basasulanga singi 6 omwaka nalaba nisobola okusasulanga kasingi 2 ye twagenda okukibalirira
kubanga senenga zona taata zijja kuba zikoze eki zimweddeko ate nga muli bangi nawaka ebyokulya nabifaana ng'ebyo so olwokuba nali nti nkola naye nga manyi nkamu ye bwekola nze nga kola ki olwo tuli mu katale Nakasero fe bantu abamukwaba batandisa mu katale akatale Nakasero kagulwa mu 2007 taata wange y'omukwaba abasooka okubaako bapeniya abasooka okukabeeramu era ffenna bwe tukulidde kali mwana atayiseewaawo Kampala ene kuli mu ngalo kugamba ebisinga nnyo Kampala ne wenzibirira obuzibirizi Kampala ye nagiraba ne wenzibirira manya nti wano Nateete wano Kyaddondo wano Luddawa wano Kawempe awo nawo nkola bandabawo ate buli kakubo ngenze nkula nimanya nti buli kakubo konna aka Kampala nkakola ki kuba nafuna omukisa nintuuka n'ekiseera ekyokubanga nakozibwa nimba nga ate nze nkulira Kampala kitegeeza wayongera nnyo kubitegeera kuba wabiteekateeka naye nga ate okukituukako onkutegeezezza nti mu 1958 nalina emyaka 13 naye Uganda mu kiseera ekyo nga twazaalibwa ffenna ekikulu ennyo nga bamaze okuwangangusa Kabaka. Before that njagala tumalirize ebyensoma kati wali eri omalako bw'oyingira kosi anti nkutegeezezza nti wenamalako nengenda nkola kosi kwa gavumenti kakati awo tuke tuyingire kirogedege eky'Obwakabaka kati ekyo kimaze mala okusoma ninfuna omukisa ninsobola okuba nga mbiyingire naye okuyingira mu gavumenti kyali kizibu kubanga wadde nalina baluwa eyo sayina driving permit tusobola kuvuga waliwo driving permit ebiseera ebyo ate nga okuvuga salesman batukubanga bakuwa emmotoka gyojja okutambuliramu wakati bwobanga tolina driving permit tusobola kuvuga toyinza kuvuga akati maama wange wakati wali emmotoka n'atwala wakojja mugani mwannyina Nasibu Mukasa ebweyogerere mama nabatanza kututti watuusaayo n'ateekawo n'agamba mwana oyagala kuvuga mmoloka ayagala kuyiga mmoloka nensooka okuba omusumaami mala mwezi mulamba nze nfukirira engalo nze njasa enku nze nkola buli kimu kyonna omusumaami obusumaami kitegeeza ye muweereza ekigambo nkiwulira bakyakosebwanga nnyo bayimbi abazungu in fact abazungu nga bakuyita bwabeera ali mu toyi musumaami nakiwulira tobeera mu toyi mukulu Sebadduka ogera mutwalira gondi ogera mutwalira toilet mukulu Sebadduka yakimba mu luyimba lwe n'agamba nti abayimbi babanga eri emmanju ng'akuyita musumaami leeta piripiri ate piripiri anamunyira mu gondi oluyimba lwalimu oluyimba lwali very clear ndumanyi bulungi nti bakuyitanga omusumaami we musumaami leeta piripiri abadde alya ku mmere naye tubiri twakoze eki n'omuleeta akati emmere bweggwawo ate takuwa piripiri ekamulali omuyini tali atalinza talinza kola mmere we nga tewaliwo piripiri ewa omuweerezanga girasi y'amazzi mmere naki kyapatize naye oyinza okuba weerabidde ki piripiri akati nomuga nti oba Mukasa kwenda leeta kwa piripiri so ogenze bweyogerere ofuusa omusumaami ngesize enku aki waita omwezi gumu ne balaba nti yes omwana ono alina empisa kakanaalyoka mpisindika owa muganda we bamuyitanga ali Mukasa yatwalanga amawulire okuva wano okutuuka paka Soloti nga twala amawulire gonagona okugakuŋŋaanya tugenda nga tugagaba tuva Nakawa tugaba amawulire ago tuzuuka saawa tugenda ku saawa 6 saawa 5 tubatukira amawulire saawa 7 netuva wano tutandika okutambuka kati awo nengenda nga nkola ki kuyiga mpola akati wenawala okuyiga emmoloka myezi nga 6 maze naye mugamba njagala kufuna driving permit nafuna driving permit zonna olwokuba nalina empisa ennungi enkola yalinga etya ofuna driving permit kyali omuntu yakeranga bukazi n'agamba nkola by'osobola no sooka twalinanga ebibiina bibiri walinanga okubeera physically ng'omanyi okuvuga emmotoka ate ne theory osobola okubitegeera mu obubonero bw'okukkubo no stop totamira wano tokola ki line tobafula baffe ab'ennaku zino bano baba bavuga emmotoka tubeewuunya engeri muvugamu emmotoka kubanga ojja nsanga omuntu omugenda mu line Ntebe ate ayagala kubeera ku right so nga bagamba nti olumala okuyisa go on left keep left akati omulala olina okufuuyira ng'ombe niogenda okusinga n'olwaleero ng'oli omuntu omulala aganidde ku right akati kitegeeza teri ayinza kuyisa muntu yenayina ng'amusiza ku left akujjako ng'amusiza ku ki ku right naye olwenvuga embi kyokuwaliriza omuntu omulala oli mugundu mu kkubo tatambula ate ali ku right
then nosanga abantu nga bayise ku left. So oyagala driving permit. Yes, wakati wemala okufuna driving permit eky'omukiso omulungi mba nakagifuna omwaka mwezi gumu ne balangirira ebifo mu Daily Corporation nti waliwo ebifo byaba salesman abagala ebifo ebyo bajje. Twali abaana bangi mu kiseera ekyo nengenda nenkola interview. Era mukama wange yasooka yali John Babiha, yali vice president, yali minister wa animal national resources. Yali vice president ku mulembe ki? Yali vice president ku mulembe government yaffe yasooka ya Milton Obote. Okay. Yes, yali vice president. Naye kyewuunyisa nakyo kikulu nnyo, vice president yafunanga singi lukaaga ng'omusaala ate nga nze nfuna singi 1500 ng'omusinga. Naye lwakusanga erimu nti ze naali mu corporation eyeetengeredde ekola amagoba naye nga ye ali mu gavumenti. Naye kyonjawo kyeyansinganko nga alina privileges nyingi, alina emmotoka, alina abakuumi, alina emmotoka nga Ssekawaka, alina abakuumi, atambula mu first class, ebyo nabyo na privileges bazikola ki medical bagimuwa. Naye nga batugenda mu Simoni omusinga. Naye wano mu Simoni wano ng'ate mukola ki ya bulijjo mukola ki. Yali yanjagala nnyo kubanga ijja nali nga salesman nasobolanga okuba nga nfuna singi 10 buli lunaku. Kuba nafuna commission so senze nali nfuna zaali nyingi, kitegeeza nafunanga singi kumpi 14,500 omwezi. Ezo zaali sente nyingi kuba nzijukira bulungi. Nagula emmotoka yange esooka nga n'emyaka ndowooza gyalinga nga 2 nga nakatandika mpya. Ebiseera ebyo bakyajja abantu basoozi emmotoka bukyali nyingi bavuganya bajja bagamba nti waliwo bafuba ogenda okufuna loan bajje bakole ki. So abaditibi balise Dasani SS zene soka yadde bafuna mmotoka ezo. Kale oyingidde akatale k'emirimu okozeeko oweereza ku ki ekiddako awo? Yes, wemala okukolako biseera byali bibi. Twali mu kaseera abaganda bakayitaka oba Uganda kaali kaseera kakatabanguko. Tonyumirizaako wali mu 5 mu 3 awo wali okyali muvubuka muto. Andi wagenze byakusoma twatuyagala byakumanya byaliwo. So tuddeko katono nnyo mu 5 awo wali muvubuka muto olaba embeera nga bwezi. Yes, mu 5 mu 3 nga Kabaka amaze okumuwaŋŋangusa okuva mu 47 waliwo abantu okulabanga bafuna okulabanga nabo beefuga mu bintu ebimu. Kankoki okulabako Ignatius Musaazi Kangave nga bali n'episcopo engu abalango n'abalala beekuŋŋaanya Yokosofat engu beekuŋŋaanya ne batandika okulwanirira abaddugavu okulaba beenyigira mu ginaries ez'emmwanyi mu ginaries kati ginaries byebisunsula pamba n'emmwanyi nga bagamba tekiba kyabwenkanyafu okulima emmwanyi zaffe n'okulima pamba waffe ne tumuguza abatamulima ne bafuna sente nyingi nga tezikola ki. Era akegugongo namba 8 wekava kuba mukulu Musaazi oregedde nobeera akegugongo namba 9 akono kaalimu abasiga twakyagala kyogerako naye waliwo okulwanyisa abaami b'Emmengo era amayumba gaabwe bagookya n'abalala abasaza badduka mu masaza gaabwe. Eyo saagala kugendayo nnyo, eyo kyagala puroguramu namba naye nze nkusuniddeko busunizi nti akegugongo ke bayita namba 9 kalimu n'ab'Emmengo nga batakkiriziganya ku byangeri y'amataka n'efaananga ebyo. Yes, so ettaka litandise lwali okulwanirwa badde enwana yaki yettaka olegedde. Naye kankuze kakali namba 8 oluvannyuma ne bakkiriza abaddugavu okuyingira generaries era tanga cooperative Wamala Cooperative Union, Mengo Cooperative Union, Kwetara Union, ezo ne Busoga Cooperative Union, Bugisu zisizo na zonna zatandika n'abasajja abo bamukumusaze bafikiridde okwerwanako olegedde. Akati bwe tutuuka ffe ako kaali kaabwe nzaaliddwa mu 1947 ntuuse mu 1958 mpezezza emyaka 13. Waliwo olwo abaddugavu nga baagala okunwalira nabo nga bagamba lwaki ebibuga byonna
omuddugavu tasoboliramu okujjamu okukwata ensonene n'okujja okulaba nga babala baboyi nga bwogambye n'abalala bano buli mulimu obulala tewali dduuka nalimu ya muddugavu. Kati omusajja gwe bayita Kamya ng'ava Kibuye beegatta ne bannaabwe ne batandikawo boycott gye bayita yakamya ng'eyegamba nti temugula ku mbayindi okugjako mugule mu baddugavu okutuusa nga nabo bategedde tulina okusuubulira mu bibuga sibalwanira Kampala yokayoka mu bibuga byonna okwetoolera eggwanga. Akeegugunga ako nakalimu gatendekwa bulungi era bwe banyingira ekibiina kye bayita Pan-Africanism. Kyali kibiina nga kirimu baani? Ekibiina ekyo kyali kya Afirika yonna, abaana bavaayo okulwanirira okulaba nga ensi za Afirika zeefuga mu byonna. Era bano taata wa Kayihura Jeno Kale bamuyitanga Kaleekeezi, yava e Makerere ng'era bakabalira ebyobufuzi n'awaŋŋanguka n'agenda Egypt eyo situmanyi kiki ekyaliwo mwe yafiira mu nnyonyi. Bw'afiira mu nnyonyi omulambe guno gukomyawo. Nze nakwata ekifaananyi kye nga tukola demonstration okulaba omuzira waffe. Wakikwasa portrait bayita omulambo twakutambuza Kampala yonna ebibuga by'abaddugavu Katwe twatambula okugukwata ku bifaananyi oba okugusitula. Omulambo gwali mu mmotoka naye nga procession ekulembezwamu ki nga tulina okutako nenze nakwata ekifaananyi kye portrait eno ekulembera eyo nkitegedde bulungi byaliwo ebyo nabyo ebiseera akati tumala kyemikozo zakola ki kuba Hirofa yakoze eki yali afudde otegedde kati olwokuba nti yalwanira bamuziika saagenda mu kuziika kuba bamuziika saidi y'ekisolo eyo nesaagenda niwe nkula omukisa mu Kayihura n'aba mukwano gwange n'antwala wataata we gyebakola ki gye bamuziika otegedde nemusabira kuba museera ekyo kyali kinyumu. Kijja kityo okuba nti gwe ebintu bino wabifronti wabikulemberangamu walinga mukujjukujju nazaalibwa nga buli kimu ndi mwana wa Nnyanjuliro. Omwana w'Ennyanjuliro yayiga amangu ate neyekopa ate n'akola ebyewuunyisa obukujjukujju enjawulo gye nakola ki gye nalina ekyo gyataano nga bw'obadde ogamba. Akati tugenda mu 58 twefuga mu 1962 olwo mpezezza kumpi emyaka nga 16-17 ne bannonda abanaakuba enduulu nga union ya Jack y'Abangereza esibwa yaffe ekola ki nabo ekisaasi ku 8 kunaku z'omwezi 8 ntaawa 5 ntuuka enagondo okukola ki kololo okukuŋŋanya bannange ne procession emmere yali nnungi buli kimu kyonna kyaliwo buli kimu kyaliwo ensoda yaliwo naye nfuna omukisa nti nali ku saidi eri kituyita eyakirasha after 50 years nintuula wamu wennyini olwo nga ne meya wa Kampala nga nze njikulembera Uganda wezeza emyaka meka 5 kasokedde yefuga awaali governor oba yali commissioner eyajja okubanga Duke of Kent eyajja otuwa obwetwaze waffe nga waaliwo Milton Obote mu kiseera ekyali president Ssekabaka Muteesa zaliiwo 62 kubanga kyali prime minister teeka lyali ligamba nti anaabanga prime minister yabanga kali nga tuyinza muleeta kumusosowaza ng'ate waliwo kabaka olegedde akati ate okumuleeta eno ng'ate kabaka yamusinkana nga enaku z'omwezi 8 zisikkiriziganya n'abantu abagamba twefuga mu Buganda yeefuga nga 8 ekyo tekiriiyo tukuyinza okwala kwefuga kwa mirundi 2 mu nsi kitegedde nnyo eri yali kataseko kujja buzi nti jangu ndabeko kubanga lwaki no Buganda yakola kinene nnyo okwefuga kwaki kwa Uganda okuyawamu so n'olwekyo nti engeri yonna yonna n'omuntu yabasiba okulwanira ennyo obwakabaka okulaba kwefuga yali Saddam Muteesa okulaba ndi akola ki kubanga yaŋŋangusibwa mu 53 ekimuwaŋŋangusa lwakuwonya Uganda kugigatta ku East African Federation bali baagala in fact kati n'olwekyo nti toyinza kumubuusa maaso
nga no kwangangusibwa lwansonga ya federation nga toyinza kumubuuza mwaso ngenda kwefuga so taba kuba muteesa singa tulina Uganda Kenya Tanzania ngwanga so ate toyinza ate kubeera munnabyafaayo y'omu ng'ogamba ate Uganda yeefuga ng'ate yawangangusibwa yayagala ggwanga libeerimu so tekirikola ki naye tukiraba kubanga yali katasoko bwe mwefuga waliwo ke tuyita instrument of power ebiraga ebikukwasibwa bw'obibuuza b'emmengo damula zirwa tidamula ziba zibakwasa naye ekyo kinyu bannayuganda bakola craft shoes engato zino ezaffe nogamba engato ya bbeeyi nnyo nogenda n'ogula engato y'ennaku ebbiri nomwana okaaba omukyala kyatukola Museveni amusibye wano so nze ndowooza mwa bannayuganda mwe mwesibyeko bano abagwira don't buy there then sibajja kuba na business nkaaga mu ebiri awo mbali njagala katono nnyo okuzzaako katono nnyo wano bwatano mu 8 mukulu Ben wali omutegeddeko ate ana unasikumbaliddeyo bwe tumala akegugunga ako akaboyikooti ziri ezaba mukulu musaazi ago ezamusaazi zaali zaabo ogamba omwenda ez'omwenda mwenda byali kabaka byali mbengo musaazi byali ya bapamba naye nkuza mu 58 we participated waliwo ebyafaayo bingi nakola ki kati olwo tumaze okufuna kyetwagala bakkiriza yali omugenzi Yusuf Lule y'omu ku baminisita abaddugavu abaali mu gavumenti zaki z'abazungu nga batandise okulaga nti yes muneesobola mutya okwefuga olegedde mulinamu abagezi akati Lule ne bamulonda okubanga ye regional minister and economic development mu gavumenti yaki ne bamuwa ekiragiro azimbe abaddugavu kati woyita paaka enkadde amaduuka ago gonna ne tufuna amaduuka gwe gwali ogwasooka tufuna amaduuka 4 ku Kampala Road era nkaaba amaziga okulaba nti Makbana era bano bakkiriza Sudiri n'amenyawo amaduuka ago n'ateekawo parking ekyali badde kimu ku bulambuzi ekikulu kuba amaduuka agaana mwalimu Mukubira and Son mwalimu Kayondo Shoe Shop negiwulirako bakubirangawo nnyawo engatto zaaliwo bakolanga engatto ye muddugavu yasooka okukola engatto Kayondo yes kuba esomera Scotland najja nakola kinagenda India ngazikola engatto zaali zati Mukubira Kayondo nemubeeramu ani yali amanyi Besega Store nemubeeramu baali abantu bana waliwo Mukubira waliwo Kayondo ani yali amanyi think omulala mwerabiri n'amaduuka gaali ana ku Kampala Road egasooka nga mukulu Yusufu Kironde Lule yatandise ne bazimbira n'ebugundi amaduuka amalala kati awali Nema era abaduuka abalinga bufactory obutono mwalimu Mwami Liyombo yali asala nnyama waliwo omukyala wange yakagenda mukyala Geera yali yakava Bungereza bebatandika okutuukira ddala awo kubanga batungira waliwo omukyala sente zakajubi bebasobola okukola ebyenviiri omugenzi mukasi profesa ababonabona babokyamviiri abo bali awo simanyi kozokya naye nga bakola nviiri kuba baali profession bebokka balina profession mu kiseera ekyo ogano nti ningenze mu saluuni novaayo nga ddala okoze akaviiri kawuume ogenda okuvayo ng'omusajja waliwo omutunzi omulala bamuyitanga Mr. Odebe yavanga Kenya y'omu ku batunzi abaakolanga obulungi ennyo bwe batyawo bebaalinga awo yes n'ekyo kyava muki mukewubunga kakaki akanamunaana so kyekyafa ekino ekyo badde ojjukira omwataana we kyaliwo njagala okukkiriziganya neyaŋŋambye oba ne byensomye naawe ombuulire ŋŋambibwa nti abakulu abasookedde okubeera abakugu ennyo wano eno mwe muli ba mukulu Abu Mayanja mukulu Kironde baŋŋamba nako nti Makerere yali w'amaanyi nnyo mukulu Yusufu Kironde Lule nti yagobako ne Obote n'amugamba nti ojja somerawo nga Obote avudde emwiri wabitegerako ebyo nedda tekituufu kubanga olwansonga Yusufu Lule okubeera principal we Makerere nga tumaze okwefuga so tiyalina buyinza kukola ki kugoba Milton Obote abagoba Milton Obote baali bakyali bazungu kubanga bwe mukwabo bagoba Bubeka Mayanja bagoba Milton Obote yabugwa enjogeddeko munnamateeka ku piyaso yes bagoba Kalekeezi bagoba abaana bangi ono yafiira Egypt so abaana bonna abaali bageza kuga Uganda yefuga ekibakikola ki abazungu nga baba suppressing nga baba kakkanya mbuuza
Abubeka Mayanja kubanga yakasooka ku Abubeka Mayanja Abubeka nga agenze Cambridge yali agenda kwa president wa Uganda asooka Abubeka Mayanja akati era baali bagaba ebifo byabwe kubanga ebifo bisinga obungi n'okusala waani aba president bakisaliranga mu Misiri abakulembera Abdul Gamel Nasser Abubeka Mayanja Mengo oluyagala abalinzi kati Beni Chikonoka bazze kyokola bajogedde atano munana waliwo ensonga nene nnyo Beni ali Bungereza Beni akomyewo Beni yakolako ne Mengo yaliko yuko memba w'olukiiko era Kabaka yamuyamba kinene okulaba nga afuna scholarship kubanga ali musajja musirikale kalani ayo katoliki biseebyo siwolooza nti byali bikulu nnyo twatulowooza ku muntu ki wakati w'omuzungu naki n'omuddugavu akati bino ebyowakatoliki nga bijja katono musiraamu kijja katono naye nga batulowooza nga tulama fena tuli mu nsenene tuli mu cupa yemu tuli nsenene tulowooza kimu nti ono wagenda omweru ani akola ki abagezi abagendawo Beni abakomyewo basajja bagulise bengera bakomyewo akati Mengo neyagala neyefunayo abagezi Beni Abu akati Mengo enoonya Abubeka Mayanja aje era nafuka minisa kubanga yali minisa mu kiseera ekyo kwe bayitanga Male yali amusiraamu kuba ebifo twatubigabanye bwe tuti omusiraamu wa means of education ebifo bya Katikkiro mu Katoliki mu Protestante omulamuzi mu Katoliki bale bamugwanya bali musaidi ye nakina akati Male bwafa ne baagala Abubeka Mayanja akomewo atwala ekifo ekyekyaki akati n'atandika okuzannya ebyofuzi ebiruloko n'ava ku international politics kyekimujja ku politics waki wa nationalism kyetuyita nationalism nadda ku kyaki ne tumufiirwa kubanga yali agenda kwa president waki kubanga decision y'okubeera president bagikoleranga wa bagikolanga Misiri abo bonna bankuluma bonna bakola kibayita pan-africanism abo bonna bakawunda baali banyerera okubalonda bonna babalonderanga luddawa Misiri so bagamba ani alonda muzungu balonda omu ku bantu abakola ennyo okulaba nti Africa yeefuga yegwe bayitanga Gamel Nasser ow'emigisiri akati n'olwekyo olwokubanga liyo ensi yali yeefuze abazungu tebagikola ki bo tebagikwatako so akati n'olwekyo nti olina okugenda eri bo bakufuweko n'okwegiriisa omusajja tulina abasajja nga bajolejo Kiwanuka bonna baabanga Misiri olegedde nabo nikyobulaba nti kaleekeezi Kayihura kyamwanguyira okugenda okwaŋŋangukira eri okusinga okukola ki okusinga buganda badde nga akola ki gaaliwa so Misiri kuvadde ekwatidde nnyo byabwe olegedde so ntufiirwa Abubeka Mayanja olegedde mujogera naye ndowooza nga nina fabrikano ezaali 734 tutudde mufu yabeeranga nnyo nga njani mbuuza lwaki twagenda kubeera profesa aga no osinza gera kwa profesa baprofesa bantu abantu balina magezi yali munnamateeka nzijukira bulungi nikubanga nze nagenda okuva mu university ng'emirimu ginindiridde nga bwagamba bo akati natugenda mu bya profesa ebyo nokwerwanako olwoke oyige okole kinaki olwoke obeere profesa naye abagezi fenna emintu twagenda okuva mu gundi naye era nzikiriziganya naye kubanga diguri yalinga nene mu biseera ebyo ng'omuntu afunye diguri muganda wange ate nga talina masters in fact yalina masters yali musajja munnamateeka Cambridge by then akali ogenda n'ogamba even today Cambridge Oxford obeera munene nnyo oluzungu lwali lwanjawulo entegera yali yanjawulo basomanga ebintu ebikwatikako bali basajja banene olwakugamba lwaliyo Cambridge Oxford those are one of the best universities mu nsi yonna so bwakugamba ebigambo ebyotegeera kinategeera nga nti yes musajja yali mugezi kyali ategeeza kyali kineetagisa kugenda kusoma bya profesa kitegeeza olina okuzimba kaliyayo naye yange yali olwedde nagenda okuva mu ssomero ng'emirimu bagikoze eki baginteekeddeke naye n'emirimu mebemeka siina kumanya era mpulira nti ensoma y'ebiseera ebyo omukulu Nasa nyamba okutegeera kino nti gavumenti yakwogerezanga okyalina mu junior secondary nedda ng'ekwogereza okubeera DC okubeera ki nze nfuna ogenda okulanda likemba kukamasinga n'omulimu nga bakwogereza dda naye nga kugamba genda ofuna driving permit si bya nnaku zino nti bonna bantu basindika emakede tetumanyi ani agira mukazi wange Saida Bumba
bonna balinga bali ku bond okumujjayo mu government twasasula mitwalo 10 alokadde mu Uganda Development Bank nga mumugula dde no aveeyo mumusayini no tumugula kubanga nosasula government kubanga bonna abaana bonna baliyo bonna kuingira government akati bwagamba nti ojja kukola walala then mulina okusasula singa mitwalo 10 sente zali sente nyingi nnyo. Tutegere wali eri Abu lwaki okkiriza nti yalina okubeera mukulembeze eggwanga byonna bye yali akozeeko kubanga yali secretary general wa Pan-Africanism secretary general w'ekibiina kye wali mukiri ekyo aba mukulu nnyo mu kiseera ekyo ekyali kisinga obwamaanyi mu Africa yonna nga decision gye basazeewo okkiriza bonna abagezi bonna bankuluma baani bonna okulaba nti bakulonda Abubakar Mayanja secretary general w'ekibiina ekyo yali muntu waggulu nnyo kitegeeza nti buli kafu konna kwe yandiyagadde mu nsi yanne okukakola kyali akatwala then ekifo kyewalidde olowoozaamu kyekyali kyekyakuba pulezidenti w'eggwanga ate twali tulinawo na biseera nti ate bano basiraamu baki kubanga he was a product of Britain oba okitegeera bwa abazungu tebalina nti ate wano mukatoliki ono protestant naki yeri product waki wabongereza nsomesaako oba yigiriza mu Nansala Basa TV mu byafaayo local politics gwe yazannya yali atya era mutira atya kalya politics gwe yazannya nkugambye nti bw'abeera nga ali ku national politics bonna amaze okulicognizinga nti yajjako president w'eggwanga akati ne tuba ne crisis ya male avaawo kakati bamusendasenda nti gwe musiraamu weka gwe tulabawo ayinza okutwala ekifo ekyo ekyowa minisita and he was only 26 or 28 nafuuka minisita waaki era kugamba mu kufa kwe takolanga mulimu gonna okujja okuba minisita kuba lwakoze eki takolanga mulimu gonna yafuna obwa minisita ng'ali mu 28 actually n'abalala omuntu omulanga John Kakonge yava egundi yava India yafuuka minister of planning and economic planning of the government. I think he was about 27, 28. Those are people Grace Bingira bali mu myaka gyegimu. Milton Obote was 33 to become the prime minister wa Uganda. So twalina young generation Bobi Wine bebiseere yes ira libumpire byebimu botulende mukuru Museveni ya myaka gyegimu gyebagiramu. Okay. Yes. Kakati Ben olwali wakubanga kakati Ben what happened ku Ben waliwo okulonda okwaliwo mu 1959 okwa national okwa national level akali kankwe Ben afuuka ata president general w'ekibiina ekya DP kyatangibwa ingini yakasoma kasoma ali gulu waza na engineer nakikwasa mugwanya w'Emmengo mugwanya w'Emmengo Stanislas ayina n'amakaawo kijukiza nga wali parents akati mugwanya bw'abanga akuze Ben akomyewo bebamuku bavubuka ba lawyer naga nti yes energy gyayina kavuge ekintu akati tutandika mu 58 59 yali mu kintu waliwo okulonda okusooka bakkiriza gavumenti ya Bungereza okuba n'okulonda the first election zibeerawo Uganda efune kye tuyita self independence era nafuuka mu kulonda okwo kwaliwo Buganda teyalonda 59 yazira okola ki okulonda kyekyakigaana nga bababuza Uganda yefuga kabaka n'aba mu kifumu Uganda yefuga kabaka n'abeera wa kifo kya Buganda kiriwa Uganda ne Buganda kiruwa olegedde akati awo olwokubanga twaliwo kunnyonnyola nsonga eyo nagamba nti ekyo Ben nagamba tulikikola tufe tukatugenda kwefuga tugenda kitereeza ye ng'avuga kimu twefuge ebisigadde tunabigonjoola era ekyo boolaba he has a national character olegedde yena abasajja nga bagondi ba Matima aliko baani n'abalala bonna ye yagoberera nnyo Uganda yonna ebya Buganda era n'akola ki waguno okulonda okusooka nakuwangula kankojja okulabirako Lawrence Ssebalu he was our first minister of finance yafuna obululu 18 Semwogerere yafuna obululu 33 mukama wa DP nafuuka member wa parliament n'abalala baliki kazi era twala kitundu kya era twala Kasanje no Semwogerere I think he was somewhere salinga wono mu Buganda ntebe we watya ndiwe Kasanja we yali awo ndagala kwerabira nnyo we yali awo Ssebalu yali magondi
ku luguudo lwa Gondi yali awo Naggalama era gibazika noono omwana ennaku ezo yafiira mu nnyanja kuba yakulira wuwe era sebo gye twamuziika eyo. Yes niye yavugategedde so ate n'omwenda Ben avuga kiri kigguka Buganda esigatena kifu kati n'afuuka first prime minister akola ki ng'asinze UPC mu kulonda kuba bimene ebyali ebyamaanyi byali UPC naki tuddayo mu Lancaster House Ebungereza tibiri tulabye ng'ebitanoze bulungi Bungereza egamba nti musajja baabwe bwetwaze njala mwena mukkiriziganye kakati awo omwoyo gw'eggwanga gujja tutandika ekibiina kye bakateeka Kabaka yekka Masembe kiyitibwa omusajja kwetanga Masembe Kabali ajja atandika Kabaka yekka tugenda okukakkana nga mu constitution eri mutwali twefulu tugenda okunoonyereza mutwaliyo mu kuteesa twakkiriza Buganda okulonda ababaka baayo naye nga basobola kulonda olukiiko lwa Buganda olukiiko lwa Buganda bulinaatuula lwalina ababaka 66 ebajja okulonda ababaka 21 abanaagenda mu parliament kitegeeza nti LDP ye tesobola kukola ki kuvuganya wano ntukola omukago ogwaliwo mu kiseera ekyo gwe ndowooza nti nze gwe gukyabonya Buganda even today KYUPC kubanga tugwalimu mulamwa gwonna gwalimu kimu nti omukulu akubye vivi ku ttaka afuuse bwete n'ensonga ekyaliwo ekikulu ennyo kyonna kwe kulaba nti olina okutegeeza bwetugenda mu Lancaster House Buganda terina bakulembeze bagenda nayo abalina national character ekino ekyawomu ekya Uganda yonna batwala Buganda tebatwala bakulembeze abantu nga Musazi bamutwala abantu nga Joleje bamutwala be bali national character abayinza okugamba nti oyo gundi odongo oli yaani Bapana-Africa tebagenda nga baligena ekintu kimu nga bali against ebibiina by'obufuzi bagamba ebibiina by'obufuzi bitwala Obwakabaka bukola ki obwojjawo kati tugenda mu ngeri efaana bwetyo abantu abatufugiranga ekintu yali UPC yali interested yaziza kuzaki yawe era ekimu ku kyo ekyaleeta Buganda ekyomutawaana gemasaza agabula benya bagamba nti tulina okusolvinga that problem tulina okusolvinga problem eno mu abazungu oba mukasasulira nga mukyaliwo tulina okufuna bwetwaze bagamba abagende nti ekyo kyaffe kyaki olegedde awo ebimu kwezo ezakola ki kubanga tetwalina abakulembeze era mu ekyafulumya Ben kiwanuka mu lukiiko byebimu ku ebyo olwa Buganda tetuyinza kugenda mu nteesaganya zino nga kintu tekiwedde musasule musasule abantu baayo oba mukoleki amasakoleki sasule abanyolo ngadde Buganda oba simugazze eyeri akati awo akati jukira bakoze constitution Ben yali amaze okulabamu yagamba nti anaasalangawo president okujja kubanga ne president naye president bw'anaagaananga okusayininga ayina kye tuyita veto ajja kuba prime minister amaanyi ago era iyi problem yekola ki mu myaka ebiri gyokka esatu twatanga kufuna za problem olubeni yakirabiddewo atunuddemu nga lawyer ate nga amanyi alumirwa kyakola ki naye nga bano bali ku kimu kyokka kyakwefuga tuveeyo Ebungereza nabali babagamba no muli baffe fe tukutte mu ngalo otegedde era ojjukira nti mugenda okulonda agamba president n'aba president awo abavuganya baali babiri waliwo Nadia Open Muteesa yali kyabazinga era abasinga obungi nga bagala bawo kyabazinga kyali bwempulira naye olwoboto obukujukuju baga no tetuyinza kubeera kugamba nti kono tuyinza mulekawo kiwasi fe tulowooza ekyali kikyamu toyinza kudda Kabaka n'omuteeka ku kifo ekivuganyizibwako ekyo by'obufuzi olegedde kakati ng'olowooza kubanga mutaddewo ekigamba nti ku ttaka lya Buganda tewajja kubeera nga atakulembera Kabaka wa Buganda naye mu mateeka what is the constitution era mu byokubya Ben byayogera abalowooza abantu basinga bebalumbira abantu bye bino bagamba nti yes Ben yagamba Kabaka agenda afukamirewo no it is not true Entebbe fe yagamba Ben bamubuuza bamawulire nga bwe muze okumbuuza nti yes oli musajja Muganda twagala otubuulire gwe lwaleero n'ekifo kyo ne Kabaka n'agamba nti yes nze ni musajja Muganda mujjukire gavana
gavana avudde wano agenda tukira obuyinza gwanabulekedde yenna yajja okubeera waggulu waki wa munne weggwanga lino lyonna olegedde. So naye nze ng'omusajja omuganda siyinza kuba prime minister wa Uganda nesigenda wakabaka kukola ki kumuwa kitiibwa kye olegedde. Kati wano bagamba nti kabaka Ben yagambye kabaka agende wa bamugobane mu lukiiko okukyayisa era ebyo yekenamutta atusidde Buganda up to now kuba twalina omukisa gonna okubanga Buganda efugula president nga yasoose nga mawanga amalala gonna we gabadde abasinga okulwanira obwetwaze abakikuyu bakikola Tanzania bakikola oregedde nejebuli eno yentuli kubafugira South Africa bonna nefe we lose that chance Ghana yes Ghana. So n'olwekyo twaluzinga that chance yekyo kyatugoberera nakati ate n'omunaana awo wenjagala ennyo olwale tugire tuwumbewumbe kubanga ebyafaayo byali bingi okutuuka ku independence then omulundi ondowooza okujja tujja kwogera nnyo awo mu nsanvu awo oyingirira awo ekintu bakitabule awo mukwatemu ntegeera kino ndowooza nga tugeza kuwumbawumba nti Ben akwatamu awo yayinako obukulembeze obwe bwakwatamu awo mu 59 in fact mu kusooka basooka ne bawakanya nti si saba minister nti naye yali governor Donald n'agamba nti amulangiridde mu mateeka amatuufu era njira kutegeeza singa tekyali kyagamba nti basobola nga gavumenti yalinga eyabadde olwaliro tukwalikoze okulonda kuba era amaze okulonda naye olwokubanga waaliwo nti tosobola kiwakanya amagye ga Bungereza gakyali wano balonda mu gwakusatu mu gwokuna n'amulangirira nti yeye naye abantu bageza kubuzabuza abantu nti yali prime minister wa ggwanga. He was the first chief minister. Yes. After nga bamaze okukola ki ne tugenda n'afuuka first prime minister. Era bamulangirira mu nzijukira bulungi bamulangirira mu April ne bakiddamu mu May. Tuli mu Asad genda mu Asad tugenda tetuli mu theory. Ye prime minister yasooka mu Uganda mu bench wa atufugawo kawe biseera awo I think is kuva mu 5 58 59 kaga mugumu tuliko tukola kyokwefuga ngaawo actually kuva mu 6 mugumu tuliko tuddeyo mu Lancaster House. It was a prime minister. Twogere ndowooza ku byomujjukirako ebyali eby'enkizanyo tuyinza tufundikirira bench wano kakuba nawe wali mu DP wali toliimu sinaba kubeeramu nyingira mu DP mu 7 okumanya ogamba nayingira mu DP I think it was a 7 nga wabatadde abatadde ababiina by'obufuzi mini bw'ate abantu abo kyali kikujuko ky'amaanyi atadde Ben olwo twagenda byofuzi bonna nga abalenzi abato nakamotoka katono nakabindi kayina ndi bannange nga tugenda tukola ki akali wentuuke wa Ben awe Rubaga awo wentuukawo ninyingira ng'omuntu wa bulijjo nga bujja mu maka gano oli wa mulijjo yalina abantu be baayisa abamumanyi nakinaki nye ntuukawo ng'omuntu wa bulijjo wentuukawo omuntu wa bulijjo tuteeko ayogedde bagenda tugenda kujjula tugenda kugabula waliwo yalina akayembe ke ffe twali nga bavubuka abatunge bwalize mugondi wali obeera bwotwala wajja n'alaba abantu n'agabudde abantu ffe twali baleebeesi nagamba walinga sibana kulya mmere abantu bali nabalabye edda wali twalinga bano kamu twalinga bana twali mmere akati omusajja ndowooza nakyo gino walinga naga nti bano tubugamba bano sibayite ategedde yasigala mu mulyango gaawo n'addamu n'agamba walinga tuwali mmere musajja wanyuma namuwogolera musajja gwe nagambye edda tuwali engeri gyalimu ekisirikale nagambye edda wali siwali mmere musajja naleeta emmere netutwaliko nva naga gwe batwala emmere bankalu oba omusajja yanyiga bunyinzi simanyi yagenda mu fumbiro naleeta ekifo bwe kiti nakiteekera ningaba bwe naba okunyira kibiina njakuera since then okuva ku olwo kyekyanyingiza dipu tusembyeyo kano lwaki abakulu waabwe mukulu Muteesa mukulu Ben n'abalala bonna bayiganye amagye ebiseera twalina second world war olwaki Uganda ne Uganda bamu nsi endala zonna mwana participating abalenzi abakola ki era jjukira my father y'omukulu bagenda musanga nga tannakoza myaka bamukwata bamuwamba yali musajja muvubuka bagenda okolera emyaka gye ng'abuzayo emyezi ndowooza 7 okwezi 18 ne bamuleka naye bonna babakwatanga bukwasi obalaba abaana bataata ba Museveni babagamba butuma Museveni bataye bonna bagenda muki second world war twagenda Bama yali twavanga eyo twakolanga ki era amajja gaffe ge bakolanga tebabeeranga akati Ben bwavaayo nga sergeant yali asomye bulungi n'agenda mu kooti bwava mu kooti n'asaba scholarship
nafuna ku sente zize zava Mengo nasooka nagenda asomebwa lawyer. Okay. Kale njagala okubeebaza ennyo naye n'okusingira ddala katwebaza ennyo munnabyafaayo Haji tumulinako bingi kiriza obagaana toyinza kumubuusa maaso ebintu abyogedde kuva mu buto bwe n'okutuuka eno. Tutandikirawo omulundi ogujja nze Kalondoozi byafaayo